Ndowooza tutandikirawo mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro ennaku z'omwezi ya 30 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2022 bingi ebiri mu Uganda yaffe n'ebiri mu mawanga ag'ebweru bangi abalina okusoomoozebwa wano ne wali bangi abalina ebinyigo obulamu bwabwe bangi bali mu maziga abantu bangi babuuza nti ngenda kuzzaako ki. Nzikiriza nti mu nsi mwe tuwangalira abantu bwe batandika okubuulira okusoomoozebwa kwe bayitamu bwe baba nga bakwesize n'ogamba nti mbadde nsaba mbuulire embeera ki gy'oyitamu oba nkubuulire embeera gye mpitamu otuuka n'ogamba nti oba oliawo okaabya kajanja. Abantu balina ebizibu, abantu balina obulamu obusoomooza, abantu balina obulamu obunyigiriza, abantu bali mu mbeera gy'otayinza kwegomba nga wooliwo owulira ng'ali mu kusoomoozebwa, woowulira ng'ali mu kunyigirizibwa, woowulira nga biganye, waliwo agamba nti gw'oli yaddeyaddeko. Kiruma nti ate omuntu bw'omugamba nti gw'oli yaddeyaddeko asobola okugamba nti mwami Lugonvu okuddaala, asobola okugamba nti gwe tomanyi mbeera gye tuyitamu. Buli muntu gy'akoma okuba ng'ali waggulu wo gy'akoma okuba n'ebizibu ebizitowa okusinga. Bwe tutandika okubala abantu ne tutunuulira obulamu bwe batambuliramu ne tutunuulira embeera gye bazze bayitamu oyinza okugamba oba oliawo Mukama ogwana okumwebaza ku lw'ekyo ky'oli mu kuyitamu ku lwaliro. Era nze nyumirwa nnyo akayimba ka muganda wange, simanyi lwaki yawummula okuyimba, akomewo. Muganda wange John Hiru Kyobe y'omu ku baali abayimbi bange abalungi. Omanyi nze ndi muntu wa band music, ndi nnyo muntu wa band, nzikiriza nnyo abo abaana ba band bategeera kye bayita music. Ne bana balala mbaagala nabo mbaagala, naye aba bandi abo nyina kyembalabamu ekyenjawulo kyekiriwa nti bamanyi kye bayimba, tebabuukira kibuukire, babatendeka, bakola rehearsal. Omuntu ayimbira ku bivuga ebyo ng'asobola okikomandiga. Bayimbi bange nnyo, era bwe mbeera nga nfunyeeko kadde n'enfunayo omutwalo nga ngenda ku bivulu nyingira nnyo ebya bandi okusingira ddala kubanga mpulira nga music waabwe ampoomera. Kati omu ku baana abayimbi abalungi yali John Hiru Kyobe, ne Sweet Kid namwagalanga. Nalabye muganda wange Ibrahim Komezaawo naga yes nja komawo, Sweet Kid come back. Nze omu ku bantu abanyumirwa nga performance, in fact is among the best performers betwali tubadde stage performers nga bwalinnya ku stage ekankana. Naye mbadde gamba John Hiru Kyobe alina akayimba ke yayimba bakayita engoye, simanyi oba mukamanyi engoye. Omuntu eyatonda omuntu eyayiye engoye tumwebaze nnyo, tasaana kunyoomwa kuba tezikoma kubiika mibiri ez'engoye. Abantu banyumirwa nnyo amasuuti, gwe n'omwesimisa nga naye bwe bakwazika ku bulamu bwe tobusobola wadde eddakiika. Ensi erimu ebizibu naye ekibyawula ge madaala. Oli mu kwevuma kasiisira, ali mu kalina ajula kujjawo. Simanyi oba byenjogera waliwo abitegedde. Ensi erimu ebizibu naye ekibyawula ge madaala. Oli mu kwevuma kasiisira, ali mu kalina ajula kujjawo. Wakedde wa munno weewole n'onyiga nnyo kuba takuwadde, naye gwe bwe zikubulidde olowooza ye yazirina. Abantu balina ebizibu. Njagala kugumya gwayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, gwawulira ng'ensi ekutamye, awulira ng'oli mu mbeera enyiga noga nti mwami Lugonvu lwaki nze. Njagala kugamba toli weka, ate njagala kugamba nti by'okaaba oyinza okuba okaabya kajanja. Ndaba abantu bangi bagenda mu basumba, musumba famire yange esaanawo, musumba omusajja anfuukidde ekizibu, musumba omukazi anfuukidde ekizibu, naye nga neewa omusumba gy'ogenda famire ye esaanawo. Ebizibu bino kaakati ate gwe famire ye egenda kusaanawo, no one is going to judge you, naye omusumba alina n'omugugu ogw'ekkanisa oba ekereziya ogw'ekkanisa egenda okumujajinga. Abantu betukaabira ebizibu oluusi ebizibu bibayina bizito nnyo n'okutusinga.
abantu gye tuddukira batuwola omutwalo baba banja buwumbi. Abantu gye tugenda nga tusuubira solutions, our problems are bearable. Obuzibu bwe tulina bwalayisi tuddukira mu bantu abalina ebizibu nga babikutika ogamba nti munzije mu nsi nfe. Olajjana kubanga osula mu kayumba ka bisenge bisatu. Olajjana kubanga ka business ko katini. Ogamba nemba ng'omusajja oyo, nemba ng'omukazi oyo, alina assets bwezityo, alina projects bwezityo, alina investments bwezityo, olina ka business ka bukadde bubiri tekuli yakubanja okujjako katoni y'engano gye wajjeeyo gy'ogenda okusasula ekawungeezi. Naye omusajja gw'oyogomba ebintu bye babitwala banka. Atubidde mu mabanja. Obulamu bwe bayitamu abantu, obulamu bwe tuyitamu buzibu. Kyenjo bagamba. Teweegombanga bulamu bwa muntu tobumanyi. Teweegombanga mbeera muntu gy'ayitamu togimanyi. Wabula buli lw'ofunanga okusomoozebwa, buli lw'ofunanga embeera enyigiriza kkiriza nti toli wekka. Ate tewali muntu agenda kumanya bulumi bw'oyitamu. Abantu bangi bagamba I can understand what you are going through, nsobola okutegeera ky'oyitamu, nyolerwamu naawe, tulumirwamu naawe. Tekisoboka. Tewali muntu alitegeera bulumi bwa mulala. Tewali muntu alimanya challenges za mulala n'azuulira. Abantu bafiiriddwa. Nali njogera ne mukwano gwange Haji Bambi Kawala kaffe kava mu bulamu bw'ensi eno. Nabadde njogera ne ga Mwami Lugonvu. Nfiiriddwa abantu. Nfiiriddwa abantu abambadde ku lusegere. Naye Kawala kange kaafudde ne mpulira omutima nga gwesika. Paka kati ngugumuka. Abantu bajja ne bagamba Haji tusobola okumanya ky'oyitamu. Tebasobola kumanya kyempitamu. Haji guma tunyolerwamu naawe, tebasobola kunyolwa nange. Tebasobola. Naye nga bwe bulamu bwe tutambuliramu, yembeera gye tubeeramu, yembeera gye tuwangaaliramu. Buli omu omugugu gw'oyeetisse gwe mugugu ogumuzitowerera naye gwe mugugu gwasobola. Gy'okoma okulinnya eddaala n'obuzito bw'ebizibu byo bweyongera. Gy'okoma okulinnya eddaala n'obuzito bw'ebizibu byo bweyongera. Nga tetunaddukira mu bantu kaaba bizibu byaffe si kibi, naye tumanye nti nabo balina ebizibu byabwe. Nkuwadde kyakulabirako ky'abasumba. Oddukirewo omusumba ng'oyagala solution, oddukirewo omusumba ng'oyagala advice, oddukirewo omusumba ng'oyagala comfort, naye gy'oddukidde amaze ennaku nnya asula mu office. Omukazi yafuuka ekizibu ewaka. Ovudde nawaka owuza simanyi omwami ankuba omugongo, ozze muloopera mugongo omusumba, naye nga gozze okuloopera takyasula waka. Asula mu office. Tasobola na kusula mu lodge, bajja gamba omusumba asula atya mu lodge. Obadde okimanyi nti abasajja abanene bangi nga bw'omutuuka kaawunya. Neebuuza nga ki ekimuwunyisa, talina wanaabira. Yeekookoota bwekookoosi. Nali njogera n'omusajja omu. Nangamba omugagga ono obadde oba kikonze ki? Nangamba eby'obugagga byamugaana okusula ewaka. Konze lwaki? Alina ebizimbe bingi naye abirambula kiro. Oba oli awo ssaawa 6 n'ajja ku kizimbe kimuzimba n'akirambula. Ate bw'amala tadda waka nti akola atya ng'amenya omutto ng'asumagirira oluusi tugenda okujja okukola nga yasuzaawo. Kyokka omusajja alina kalina etemagana ng'omuntu. Omusajja alina ebizimbe ebiringa ki naye olugira ng'amenya omutto asulaawo. Era abafumbirwa abagagga balabye. Si ddogo. Era tewali kimutuma kwebakaawo. Si nti we wali obugagga bwe. Omwegomba n'ebintu abiyina. Naye famire teteredde ewaka. Abagagga betulaba balina ebizibu mu famire. Naye nga gwe obeegomba nti ne mmala nfuna ez'oyo. Gwe naawe omukazi weegomba omukazi ali mu maka g'omugagga nti oyo yamala. Ne mmala mbeera ng'oyo.
obulamu bwange bugenda kuterera. Nedda. Olajjanira omusala gwe Saudi Arabia gw'ofuna. Era ogamba nti nomala ogenda e Canada bibeera biteredde. Naye ali e Canada ali mu bulumi. Ekyo kyolaba ng'ekingi kyafuna ali mu mabanja. Olw'emisolo egimutubiddeko. Gy'okoma okulinnya gy'ogenda okoma okusanga ebizibu. Gy'okoma okwambuka gy'ogenda okoma okufuna omugugu ogw'ebisoomooza mu bulamu bwo. Naye buli omu yamanya bw'awanirira ebisoomooza bye mu bulamu bwe. Ogenda okwewola ow'omusajja akuwole, oyagala kuweka ssente okole bizinesi okole ki, naye gy'ogenda okwewola oyo gw'oyagala okwewolako bamubanja. Ensimbi ezitali ntono. Oddukiddeyo kubanga bagenda kuwamba pikipiki yo bagenda gibowa. Naye omusajja gw'oddukiddeko akuyambe bagenda kutwala amaka ge. Ne bizinesi erugenda. Bw'atakuyamba n'oga nti tannyambye. Era omwavu mu ndowooza ajja gamba nti kati zino ze zibadde zinaasasula ebbanja lyampe. Gwe bw'otyo bw'okirowooza. Omusajja omu yali ambuuza nti lwaki olowooza abagagga bawemula? Abagagga bawemula. Abagagga boogera bubi. Beekyawa nnyo. Beekyawa kubanga ebizibu bye bayitamu bizito. Abantu tubalaba naye nga bwe bakera ku makya ne bakutikka embeera gy'ayitamu. Ogamba Mukama nzizaayo gye nnali. Nja bagumya mbagambe nti wooli wayinza okuba si we walungi ennyo naye ate si we wabi ewasinga. Ensonga zikwate empola okkakkane. Onoonye gwe kennyini solution. Abantu bwe ntugamba nti bagenda tuwa solution, osobola okuba nga yeggwe solution yo. Abantu gye tuddukira batuwabule, ali nabo beetaaga okuwabulwa. Naye ate osobola okwewabula kubanga yeggwe asinga okumanya ky'oyitamu. Yeggwe osinga okumanya ensonga za bbaawo. Yeggwe asinga okumanya ensonga za bizinensi yo. Yeggwe asinga okumanya kusoomozebwa kw'oyitamu wano ne wali. Byonna gwe asinga okubitegeera. Bano gy'onona advice ate gw'ogenda okubanyumiza. Kaakati bo bawulira mboozi eyo gy'obawadde mu ddakiika emu nti bakuwa amagezi naye ng'ate gwe ogibaddemu emyaka 10. Gw'osinga okutegeera. Gwe kusalawo okwo okusembayo. Era abantu bangi bagamba nti nze oyo kyaŋŋamba kye ŋŋenda nakyo nedda. Kye weegamba ky'ogenda nakyo. Kubanga gw'osinga okwetegeera, gw'osinga okwerumirirwa. Tewali akulumirirwa kusinga gwe bwe weerumirirwa. Tewali akutegeera kusinga bwe weetegeera. Apaana. Kati nnyo kankomewo. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite Allcom petrol station. Esimu noti 7776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Okay, mbakulisayo nembebaza okubanga mukyali naffe omulabi wa Lugonvizisho. Nyongera okubebaza abali mu bitundu ebya Uganda. Tukomyewo ekitundu ekyokubiri, tukyatunuulira ensonga ez'enjawulo, naye njagala okwebaza abantu bano wammanga abakoze ekyamaanyi ennyo mu bulamu bwange era nabo ali ne mu bulamu bw'abalabi ba Lugonvizisho ne mu bulamu bw'Abannayuganda. Abantu benjagala okwebaza kuliko Naudo Maureen, kuliko Semudu Abel, kuliko Nalunkuuma Sisi, kuliko Majorin, kuliko Aisha Guluma, kuliko Nabulya Rahuma, kuliko Nalugo Maria, kuliko Sala Mugerwa, kuliko Nakangu Prose, kuliko Farida Rana, kuliko Mishu Givan, kuliko ani omulala Nakanu Agipase mwogedde,
simanyi. Nakangu Prose, Najuma Farida ne Hadija Binti ndoza kambaddemu. Semudu Abel, Naudo Maureen, Nalunkuma Sise, Majorin, Aisha Guluma, Nabulia Rahma, Nalugo Maria, Sala Mugerwa, Nakanwaji Pase, Farida Rana, Mishu Givan, Nakangu Prose, Najuma Farida ne Hadija Binti. Bano beekozemu omulimo bwe bawulira nti nina enteekateeka ez'okuyambako abaana abali mu kusomoozebwa. Omuntu yenna ng'okola olina obusobozi okulabirira omwana wo. Naye waliwo bambi abali mu mbeera embi ennyo. Bino bye tugamba nti school fees abuze, yes, abula kubanga mu bulamu otambulira bubeera bwa struggle. Naye bw'oba ng'okola olina obusobozi. Wabula waliwo famire ezimu ng'ebintu byagaana. Baakutte emitwalo 31 ne bagissa ku ssimu yange ng'emitwalo 3 gye givaayo, omutwalo gumu gwe guzijjayo. Ne bangamba mwami Lugonvu zongere ku baana abo b'ogenda okuyambako naddala mu ggulira ebitabo oba oliawo n'ebyetaagisa mu masomero mu nteekateeka gy'ensuubira egenda okubaawo omwezi ogujja ogwokubiri gwe tutandika, ate okulaba nga nabo bambi bafuna kusanyu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Semudu Abel, Nalunkuuma Sise, Naudo Maureen, Majorin, Aisha Guluma, Nabulia Rahma, Nalugo Maria, Sala Mugerwa, Nakanwaji Pase, Farida Rana, Mishu Givan, Nakangu Prose, kuliko Najuma Farida, kuliko Hadija Binti. Mwebale nnyo beekolamu omulimo nga bo balina gurupu yaabwe nga bo, ate sigiremu nagibamu muna, naye balina gurupu yaabwe nga bo bakoze omulimo ogw'amaanyi. Mwebale nnyo. Bano baga nti ffe Lugonvizi show yaffe oba ki yaffe, era bebamu ku bantu abamanya nti leero tookole leero ki ekyabaddewo. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala abankoledde abampadde ekirabo ekyo ekyamaanyi. Omuntu bwakukwasizaako oba oliawo abakuwadde ekirabo ekisinga. Naye nga byonna mu byonna njagala kubeebaza. Ate ku Lwokutaano olwa wiiki eno etandika enkya ku Mande lwe tugenda okuba akalulu. Jjukira nti mwami Lwengo Charles owa Lwengo General Hardware baatuwa obusawo bwa seminti 50 bwe tugenda okutandika nabo. Bagamba nti omuwanguzi asooka agenda kubanga afuna obusawo bwa seminti 30, omuwanguzi owokubiri agenda kubanga afuna obusawo bwa seminti 20. Neŋŋamba nti nange ng'omuntu kanteekeyo obusawo bwa seminti 10 bwe busawo nkaaga omugatte obugenda okuwangulwa, ng'obusawo 10 bugenda kuwangulwa oyo agenda okukwata ekyokusatu. Kigenda kubeera kitya? Baani abagenda okuba bannamukisa? Kano akalulu ka buli mwezi, naye nga kati bannamukisa abasookawo abagenda okuyingira akalulu kwe kuli ababadde ekikwetaagisa oyina kugula ttaka mu Lugonvu Property Consultants. Bw'ogula ettaka ne Lugonvu Property Consultants, omwezi mw'ogulidde ettaka gwe gukuyingiza akalulu. Kaakati abaguze mu mwezi ogwa Gatonnya be bayingidde akalulu oba oliawo. Twalina abagula mu estate y'Eggaya Zampigi n'abaguze mu estate y'eno empya y'Erungala. Yaweddewo bambi, yaweddewo bangi abafikidde, naye nzikiriza nti emikisa gijja. Eno ebaddewo yaweddewo mu kaseera kano, naye abaguze abafuuse ba landlord be bagenda okuyingira akalulu. Amannya gaabwe gonna gagenda kuwandiikibwa, gaawulwe, gazingibwe, tukuba akalulu. Okwatamu bukwasi erinnya erivuddemu lyerisomwa, erisomeddwa nti gundi bw'abanga yasoose okulondebwa yagenda okubanga yakutte ye muwanguzi w'obusawa 30. Eriddamu okuvaamu ye muwanguzi w'obusawa 20. Eriddamu okuvaamu ye muwanguzi w'obusawo 10. Akalulu kano kagenda kubeera ka lunaku Lwakutaano olwa wiiki eno etandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno ogwokubiri. N'olwekyo tukalinde, kagenda kubeera kanjawulo ate kagenda kutambulanga, kagenda kuba katambula buli mwezi. Olunaku olwaleero lwa Sande tubeera n'akatabo. Twabalina akatabo ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Ne mbagamba nti kati ako kaawedde, tugenda kusabuukula akatabo akapya era nkaleese. Akatabo kano keka Reason as the World Masterpiece. Version ziri 2. Waliwo version ey'Oluzungu ne version ey'Oluganda. Version ey'Oluzungu yeeno egamba Reason as the World Masterpiece, Africa and Uganda's success and failure based on reason and reality. Ate kano ne kagamba katya
kano ne kagamba nti okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna obuwanguzi n'okulemererwa kwa Uganda ne Africa okusinziira ku mazima n'okufumiitiriza. Obutabo buno content alimu y'omu lulimi lwe lwawukana kubanga bw'otunuulira kano tugenze ku chapter 1 weesookera introduction era ndowooza ogiraba n'enkuba yaabwo efaanagana. I was born on 10th of February 1984, a Ugandan by birth, born and raised in Uganda, a son to Mr. and Mrs. Haruna Segawa. I had my education in Uganda and hold a bachelor's degree in law from Makerere University, Kampala, Uganda. I may not currently stand as the most hardworking Ugandan today, but God has blessed me with the reasoning capacity to realistically and critically deeply analyze all prevailing circumstances in my life, which has granted me the ability to accumulate riches from a humble beginning, working my way up to the wealth I currently hold at this age of 37 years now. Ako ke koluzungu. Kati akoluganda ke tugenda okubanga tutambuliramu ne kagamba katya era we wamwao nagamba nti nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri mu mwaka 1984 nazaalibwa mu Uganda era nga nkulidde mu Uganda mu mikono gy'abakadde bange omwami n'omukyala Haruna Segawa. Nasomera mu Uganda era nga nyina digiri mu mateeka okuva ku ssetendekero wa Makerere asangibwa mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda. Nina okubanga mu kiseera kino sinze Munnayuganda asinga okukola ennyo naye kati nasobozesa okufumiitiriza enkaliriza ku mbeera zonna mu bulamu bwange nga kino kimpadde embavu okukola eby'obugagga bye nnina nga ntandika mpola mpola n'empeza eby'obugagga byonna byina ku myaka gyange 37 gye nnina mu kaseera kano. Awo tutandise wabula obutabo buno nafunyeeyo obutabo buno obw'Oluzungu n'obw'Oluganda n'obw'Oluganda ya buno bwa Luganda ate buno bwe bw'Oluzungu. Ndowooza obulaba tulinako obw'Oluzungu ne tubaako n'obw'Oluganda. Obutabo buno ngenda ku enkya ku Mande ngenda kugaba obutabo buno ku bwereere. Enkya ku Mande ojja kujja wano ku office ku Hamu Towers Makerere ku level 3 room HM95. Level 3 room HM95 ojja kujja osobola okutwala ak'Oluganda oba osobola okutwala ak'Oluzungu. Ojja kujja wano ngenda bulekawo era bw'otuukawo ng'ogamba ne bwe mba siriwo ogamba abaliwo nti mwami Lugonvu yatugambye tujje mutuwe ku butabo obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Jangu bw'omu tukuwa akatabo kamu so sigamba nti ne mukyala wange kamutwalira ate munnanga abalaba n'asoma ki. Naye tugenda kugaba obutabo buno olunaku olw'enkya oba oli abo wanaabanga waliwo obukyaliwoko then nga ne Tuesday tulaba oba oli awo ekyokkola. Naye nga ate bw'obanga olina obusobozi obubwegulira tekikwetaagisa ate ga nti naye kangende nfuna ak'obwereere osobola okuba ng'ogenda ne weegulira akatabo kano ka mitwalo 2.5 gyokka bwe mba seerabidde ka mitwalo 2.5 osobola okukasanga ku petrol station eza Shell n'eza Total. At the same time osobola okukasanga mu bookshops ennene. Mu kaseera ke kamu osobola okuba ng'ogenda ku bizimbe ebya Ham Towers ne Ham Shopping Grounds e Makerere ne Nakivubo naddala ku supermarket eza Queens ojja kuba ng'osangawo akatabo akaka obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza ate ne kana akapya aka Reason as the Word Masterpiece oba okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna. Tutandikirawo oba oliawo we twakomye ng'atunnyonnyola era agamba nti ndi musuubuzi ng'okusingira ddala ndi mu by'amataka n'ebizimbe era nina obwannannyini ku bizimbe ebiwerako n'amakolero wano mu Uganda ne mawanga ag'ebweru omuli America ne Bungereza. Bisoboka nga neesigama kufumiitiriza n'amazima nsobola kugamba nti kikwasa ennaku nti abantu bangi tebatwala budde kulowooza ku ngeri yakubeerawo mu nsi oba kye bayinza okukola okutereeza embeera nga bakyali balamu.
wabula obudde obusinga babumala nga beeraliikirira okufa so ng'okufa kintu ekigwa obugwi ate ng'okufa tteeka era tetukulinaako kumanya kwonna era nga tetuyinza kukwewala. Okiwulira? Nina emyaka 37 mu kiseera kino era ng'amazima gali nti simanyi n'akamu n'akatono obanga naasobola okuweza emyaka 38 n'olwekyo lwaki mba mmala obudde nga neeraliikirira ku kintu kye sirinaako buyinza wadde okumanya ddi lwe kiribeerawo. Nennemwa okweraliikirira ku ebyo ebiriwo ku lwaliro ebiyinza okuyambako mu kukyusa embeera z'abantu nga nkyalina amaanyi. Eyo yennyini y'ensonga empantisi z'ekitabo kino n'okugabana naawe obubaka obukirimu. Leero tugenda kusoma essuula yokka eggulawo. Bwe tunadda tunaatandikiraawo oba oliawo. Agamba nti amazima gali nti abantu tebawangaala nnyo ku nsi. Tubeerako kitono wakati w'omwaka gumu n'emyaka 13 era nga gino tusinga kubeera ba mugaso okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 50. Omuntu bw'aweza emyaka 85 n'okweyongerayo aba asigalidde kuwangaalira mu nsi nga talina kyasobola kwekolera nga kyandibadde kirungi omuntu n'akola nnyo mu myaka gye egisooka egy'obulamu. Ku myaka gyange gye nina 37 nkunukkiriza okuweza emyaka 4 kitegeeza nti ndi mu masekkati g'emyaka gye nina okukoleramu ennyo. Nkyagenda mu maaso n'okkola nga bwe nsobola nga nkulembeza omukisa gwa Katonda oba okuva eri Katonda. Okukkiririza mu Katonda nsonga eyeesigama kufumiitiriza. Bwe weetegereza ensi n'ebigirimu teekako n'abantu kyenyamiza nti abantu n'ebintu byonna ebiri mu nsi biriwo kaseera katono nga birina okutuvaako akadde konna mu bulamu oba nga tufudde. N'olwekyo kyamakulu omuntu yenna okugabana ku magezi ge ne banne ng'obusobozi bukyaliwo. Nga twesigama kufumiitiriza tukola nnyo okusobola okuwangula mu bulamu n'okuweza eby'obugagga. Kyokka ng'ekyewuunyisa ebintu bye twetaaga ng'abantu basekinnoomu okubeerawo bitono ddala nti ne bw'obeera ne ssente nga nnyingi okukira obugulu bw'eggongolo olya essowaani y'emmere emu. Wulirize wantu wano, ebintu bye twetaaga ebitwemazaamu n'okululunkana tubyagalako katini. Ne bw'oba ng'oli mugaggafuge essowaani y'emmere ekinene okoma kwemu oluusi n'obutawera. Ne bw'obeera ng'olina oluseegende lw'emmotoka era ng'ovugako emu era ovugako emu bw'oba ne gy'ogenda ennyumba yo ne bw'ebeera nnene ekyenkanawa era osula mu kisenge kimu ate era mu kisenge ekimu osula ku kitanda kimu. Okiwulira? Bw'omala okufumiitiriza ku ebyo olwo oba osobola okukimanya nti omuntu okubeerawo nga ssekinnoomu teyeetaaga bintu bingi era nga bw'ozuula obwetaavu bw'abantu abalala mu kitundu gy'owangaalira abatasobola kwetuusako bintu bye beetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, awo oba otuuse okukitegeera nti okugaggawala wekka nga ssekinnoomu mu kitundu tekirina mugaso. Kya buvunaanyizibwa nga bwe wabaawo ensonga waliwo abagenda okukukwatirako okusinga okubeera mu kitundu nga buli ekibaga nti mulabe muzeeyi gundi mulabe gundi. Nedda. Agamba nti singa Katonda amala n'akuwa obugagga ng'abantu b'owangaala nabo bali mu bwavu kiba kigezo ky'amaanyi ku ngeri gy'ofumiitirizaamu. Mu mbeera bw'eti ekkubo liririmu lyokka kwe kkola ennyo okulaba nga n'abalala obakwata ku mikono okusinga okwerowoozaako wekka. Kati mpandiika ekitabo kino nga nina essuubi nti mu kugabana amagezi gano nina kye ŋŋenda okwongera ku bantu wamu ne Uganda ate era n'ensi yonna okutwaliza ewamu. N'atugamba nga mmaliriza essuula eno nti weetegereze. Mpandiise ekitabo kino mu bbanga lya nnaku 7 zokka nga mpa endowooza yange yeesigamye ku mazima n'okufumiitiriza nga gayinza okuba amazima oba obutaba okusinziira ku musomi engeri gy'alabamu ebintu. Era waliwo omuntu agamba nti nedda oyo naye tomukaayanya bw'atyo ebintu bw'abiraba. Nabasuubiza nti olunaku olwaliro tugenda kukomaawo kati ate olunaku olujja tujja tandikira ku ssuula egamba nti amazima n'okufumiitiriza. Awo wennyini we tujja okutandikira. Mbaagaliza ekiro ekirungi.